Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with the girl Teangel and the two beautiful princesses. It is Snap Talk again, yes. It is Saturday mugulike wiki. Chemanye badde mpanvu nnyo. Many of you are out there, you're excited. Abamu kumwere temukoze muli waka mutulabirako waka. Amuko munne okoze naye nga oluvaawo nnyukirawo ate munnaye ofune Sunday nga weekend yo. Munnaye mwebale kubeerezaamu nga mukola. Ebintu si byangu nnyo ne gye tulaga. But welcome to the Snap Talk. Yes, it is Saturday again. Njaba bakulisaawo muna ali ababadde ku Dr. Ali ng'atubuulirira ng'atuyisaamu ensonga zino yaziri muna abaddeko tusiima boogera nnyo on behalf of the Talk family tusiima nnyo byonna bye muteekamu oli ne weewaayo n'ogula data n'ogamba let me watch this show, let me watch the other show. Yes, njaba bakubiza obaga nti keep it coming because we are bringing more and more shows on board, shows that will educate each one of you, shows that you interact, shows where you educate us and many other things. Welcome to the Snap Talk. Today we are going to be looking at another interesting topic. We're going to be looking at the fact that I know many of us here are trying to make, a living. I'm in studios with journalists. We are journalists by profession. And the question is, gwe doctor, gwe nurse, gwe storekeeper, gwe would you drop your career or would you drop your profession or job for marriage? Imagine you got married to someone, oli yenga agamba nti munaye but I will provide anything you need, but you have to be a housewife, so you have to let go of whatever career you have. Abayimbi twakirabako abayimbi obeera ng'oyimba n'ofumbirwa omwana abendi oba n'akuwasa n'agamba nze kati njagala kino kiwummuze tukole kino ya kino. Yes, come and tell us what you think about the topical discussion, and yes, we dive into the whole topic. I'm going to take this opportunity to welcome the princesses wabuzeeko and then batuwendo woza zaabwe era ku topic eno nga namwe mutuwendo woza zammwe jjukira mu Snap Talk twewaayo kubayigirako namwe tuyigirako. Yeah,
to learn from you while you learn from us. We are not all knowing, but whatever we give, it is our opinion. Welcome to the Snap Talk. To all of you that are tuned in online, comment. Omumbejja Luwedde Lilian buza kwatala olunaku olwaleero. A very good evening. We are sorry we missed last Saturday. Twasobola kubeera ffenna munnange Kasozi Kenneth yali ambuuza oba tetwakola oba tetwagiteekayo butezi but tetwaliwo last Saturday, so leero we tuli mu Bufumbo kankwagalize n'amazaalibwa amalungi ekimanyi gayiseeko essaawa naye amazaalibwa amalungi eri omulabi wa Snap Talk ow'olulango omukulu Kasozi Kenneth we bali kulaba we bali kugobereranga nsonga oluuso oteesaza mu inbox naye weebale nnyo obubaka bw'obutuuka. Nze Omumbejja Luwedde Lilian baniriza nnyo n'olunaku olwaleero. Yes, thank you Omumbejja Luwedde Lilian. Happy birthday Kasozi. Yes. Bufu bwe bumu. Bufu kituufu. Mu bufu bwe bumu. Bufu bwe bumu musikirize nzireka eruddawo erudde olw'Omumbejja w'Ebunyoro naye ababuuzeeko. And then Kasozi tujja kudda tukuwishinga birthday nnungi. Tulina amaloboozi ffe boolaba tomanya tuyinza okuyingiramu. Omumbejja yawuza kwatala olunaku olwaleero. Abaleko Snap Talk tubaaniriza katusubire nti muli okay. Tusuubira nti wiiki ebatambulidde bulungi beba tetambulidde bulungi. It is okay. You try again next week. It is not the end of the world. It's not the end of life. Bwebeeganye ng'ogezaako olala munnange remember quitting is not a choice. Toyina kulondawo ku giving up, never give up, never quit. So buli ekigaano kiremereko kiddingane addiigana amawulu amala n'agajjamu omukkuto so mukwano tobeeranga onolowooza okugiving up. It is not something that I would advise you to do. Naye nga mujje tunyumyemu, would you give up your professional career for marriage? Kisinziira omuntu ayinza osalawo omulala n'agamba aze sisobola. So it is upon you as a person. Okay, it is upon you as a person. Since waisiza Kasozi jawa twala kakisa kano to wish happy birthday to a few people as we dive into the topical discussion. Muteke answer zamwe muziteke mu comment section tumanye Omumbejja agambe kisinziira. Nze ngandira babadi simanyi yagwa naye. Anyway, babadi yatya oyagala nnyo. She would give up her career for marriage. She has already, didn't you say that? Yeah. Anyway, let me take this opportunity to say happy birthday to Kasozi and also to our other family member. Aberako, wish everyday wa mukulu mukose agambye happy birthday nampi just live ya. Happy birthday. May you blow so many candles. May you win. Guno mwaka mpya nampi just live ya. Muzeye mukose oba mukulu mukose. Agambye nti ye kyakusabirira kuwangala kulaba buli kirungi kyakyo wali yagadde mu bulamu bw'ensi eno. Happy birthday naffe Snap Talk family tukwagala nnyo. Mwebale kubanga weekubiriza n'otulaba. Anyway, nga mu birthday tuvuddeyo. Tutandise olwo mbawalaba badi banzira wani simanyi. Omumbejja w'e Buganda. Ye agambye kisinziira. Omumbejja w'e Buganda gwe ekyo kiri kitya. Would you give up? Engeri gye tusoma amawulire ne gatumenya. Nova mu ssomero nonyeza omulimo Mukama akuyambye ogufunye. Omuyaye najja nagamba nze nkwagala naye. Njagala kutandikira oba business okolerenga waka. Edduuko limanye eri. Waba wakungulira business ewaka sina buzibu. Ate badde manyi byakunsazaamu completely. No, waliwo agenda okutandikira business. Agambe mbwate mawuliro manyi aba media babakwana nnyo manyi oli ajjambulamu natandika babakwana nnyo bikinene weebuza nga tunajjambulamu right bangwana. So oli akugambye either anyway, let's say tagenda kutandikira business. N'ow'emyezi 8 ali olubuto bamukwana. Olubuto lw'emyezi 8. Oli omusajja teyalwepinze. Patient wo eyabadde agenze for antenatal nga she's 7 months pregnant. So omuntu yenna bamukwana. Nati kati wano ekiriwo kiriwe bati. Aba media mubeera exposed nnyo. Buli omu akulaba n'agamba akaana kana akanyirira kwogera we bati abajja mu inbox ne bajja and all that. So the question is, Lilian, if your partner or your fiancé, probably they're not yet partners, Nasara nagamba, babe, if we get married, truth is you'll have to leave your job and stay home, take care of our children that we shall have, or take care of our home.
would you leave your job? Kisinziira nga Farida wagambye wali mutandikwa nti kisinziira wali wakkiriza wali wayinza okugaana waliwo ensonga eziyinza okundeetera okugamba nti oke kandiveeko bye mbadde nga nkeera n'enkakaalukana wano okugeza bw'abanga ali ready lumanyi lwanu tugenda mu kalagaano ak'okusayininga bw'obanga oli ready okompensatinga ekyo kye mbadde nga nfuna ku mulimu bwe gubanga kale kubadde musaala ng'oli ready okumpaako ettondotondo nyinza okuzibiriza nenzikiriza neŋŋamba kale nga bw'osabye bw'otyo then kakibeere naye ate era n'ensabayo naye emataringa sibyakeera kwatigawo bannangeeze mbadde nteesa vaayo gy'obadde okolera otule waka nja kulabirira nga nja kukolanga kindo bintu tutule wansi mubyogeremu twogere ensonga yanje ensonga ekuleetera okugamba nti siddayo ku mulimu gye nkolera understand ensonga ki gy'oleese ensonga eyo erimu eggumba oba teriimu ggumba okiraba okugeza nyinza okubanga mbadde mukyala mufumbo naye nga nkeera ku bunyonyi nkomawo matundibudde nekibanga times kiri risky omwami n'agamba munnange obanga ogezazaako noonya emirimu emirala nga kiganye amusuggesting okwitinge oba otuule waka oba kukolereka bizinesi ng'okolera kumpikumpi oba ng'okolera waka understand awo ensonga eyo eba erimu eggumba nti onaakeera ku bunyonyi ate akomawo matundibudde times it's risky but also n'obudde bwa family buyinza omulema bw'abanga azadde abaana n'atasobola kubawa budde n'obwa partner bwe ne bumulema okudividinga eyo ensonga ebaamu eggumba mulimu ensonga ezitaliimu ggumba eziteetaagisa musajja kutandika kugamba mbu lekeraawo okukola kankulabirire ensonga nga bajja kukukwanira gy'okolera ne bw'onookolera bizinesi ng'eri wano ewaka kasitoma ajja kujja era nkwana so kwana kwa buli bantu tuli bakyala tukwanibwa naye nze nsalawo nze nnyiga remote neŋŋamba nti wano yes wano no era kugwe nanyiga remote neŋŋamba nti kakati yes kanzikiriza omuntu anti omanyi ennyiga zi yes nnyingi kiso tugambe mbu yali sayinti nnyo gyatambulya talina kyakola ebyo sibimanyi naye Lilian, so where you wouldn't mind as a journalist, a qualified journalist you are right now, olina gamba omanchi ogwo mulimu gotofuna budde onyuka sawa 5 ez'ekiro nga tolina okulabira family yo nagamba but oba radio yagala nnyo okukola kamutandikira omudaala gw'ennyaanya no, because not everyone is going to afford, you know, those big if you're not going to afford what I'm asking for or what I want to do, that means in the kansigaleyo. Naye obanga onaasobola okwaffordinga kale okubaako kyonkolera nga kyagala okutuukaganako kyembadde nkola awo sina buzibu kati kutambula nzikirize ntandika ekyo oyogedde kwaffordinga okuleka abannamawulire ba digituuko bibasasula obulungi abannamawulire babasasula bubi olaba Teddy kati olwaki obeera olemera mu mulimu ng'ogwo nga bakuwana petty money and your husband is actually okola siga nti ojja kukulembeza sente zokka you understand skills zino okula because nga bwe twatandika nga twakatandika amawulire wetuti si bwe tuli right now nti buli kaseera weeyongerako you understand kati gyokoma okweyongerako opportunities ezimu ziyinza okujja onyowe for example tulabeko bannamawulire nga ba brand ambassadors be companies ez'enjawulo oba amaduuka ag'enjawulo oba abantu abalina businesses ez'enjawulo nga sigamba nti wali mu mawulire wakati mu kwata kamera oba mu present nga wajja omusaala wabula ku skills ezo zayina ne numbers ezo zazimbye wafunidde opportunity endala eriwali naye omusajja yenna bw'obanga tolina busobozi bugenda kusobola ku providingira muntu oyo abadde yeekolera akasente saidi eryo ebyokuteesa mbu sibanyanga vaayo ku mulimu gwo ulekeewo nkuwase bunonyo nakulabirira bireke understand bino si by'abantu bano abakayiga Farida eni ekigambo kyayogere naye sijja kale kiteeka ku mpewo abakola batya nedda eradde emboozi yaffe awo ennyini nti bw'oba tosobola kuyimiriranga musajja kwetengerera mutuufu emboozi ng'ezo zireke ogume mukyala wo bamukwane bintu bibaawo asalewo bw'abateeke ku minzaani alabe wali bwe wasaana oba eri waliyo ebirungi. As I cross to Farida's side, Lilian, do you think that is a submissive wife? Submissive wife omutegedde otya
if you can't give up your career for certain reasons. Teddy, tetuli mu bintu bya 19 Uganda agreement. No, ibyo byasa byagwawo. Why do we take girls to school these days? Because abana bawola kati edda tebaba basomesa. Nabagamba wano mwala wali kudogo. Ati katwaino yambaka bano bamutegekera obufumbo biki. Right now muchala soma nabeera ne bachelor's mu mateeka nabeera ne masters mu kino na kwegama ebintu ng'ebyo. You understand? So kati bwe kibanga okusoma kw'omukyalo okusoma kw'omwana omuwala abantu bakulabanga kwa kudibaga budibazibwe batu, then that means ndoza tudemu byasa bibabanga bwe bakirabe. Nebo tubanga mbyasa ebyo twavaayo. I don't think omukyala wabanga yesomedde bulungi nnyo n'abanga ayinako career yato ayina kugivunga bulungi. Sit down and talk. Provide alternatives. Njoke bwenjagala oveeyo eri kale njagala obeere mukyala wange nkwagala nnyo ndi ready okulabirira naye kino kyenyinza okuleeta kyenyinza okuteeka ku mmeeza nti wadde career yo ninga kugamba nti ogiteeke ku hold naye ate kino nakyo osobola okyaki like osobola okifunamuku n'otamuleka bulesi kugendera awo. Okay, thank you so much, Lilian. Wengendo kusoka nkukomyekao. Nzire erudde ne Omumbejja w'Ebunyoro. Mbayenda kuyita Uganda Kanze erudde ne Omumbejja w'Ebunyoro. Omumbejja w'Ebunyoro. Twogera ku the fact that can you drop your career as a woman? Probably you're not even just getting married, but you are married, and probably some things mufunye abana, the schedule is getting tight and tight. You have to take care of your husband, you have to take care of your children, your career calls and all that. Would you drop your career for marriage to take care of your marriage? Why isn't he dropping his for marriage? Because he's a provider. He's supposed to provide for the family. Because you can't drop yours. I cannot drop my career for marriage. No, you see, okulonda woko career and marriage, it depends who is making you choose and why are you choosing. Okay. Why are you choosing between your career and your marriage, and who is making you choose? Because okera kumacha nongamba nti omanyi oyina wakasente ka obambi wakakoze njagala nze kuva tonga njagala okubeera ne faamu yange ng'eriko buli kimu njagala kulunda kakati njagala nkutwala ekyamate obeere ku faamu eyo ng'olabirira enkoko kati tunaabeera nga tulunda enkoko ezo sijja kuba nga zikola sente fine. It is a good business, but is that my life career? Is that my goal? Is it what I wanted to do? Because you have projected your life. I have my life. Have you even asked me? You see, we do a lot for our careers. We do a lot. Some of us go to prisons. And then I have not even started reaping from my career. Dropping. What about the sacrifices and that is the thing. I am sacrificing for my career because it is going to reap big. The more I do that, is the more I am building myself. Okungamba munange nonsasira kale nkusasira nnyo sagala obonebone njagala otuule waka munange sosole enjala olabirire na olabirire n'abaana. It is good, but no one would want to be unproductive because buli lwoberanga toyina kyogatta ku muntu akunyoma. That is disrespect. Era buli muntu lwoberanga ogenda kusalawo okusuula career yo for marriage soka nga weebuuza ebibuuzo bisatu. Nasobola okubeerawo mu bulamu bw'ensi eno nga nsabiriza kyo kimu because oba tokola ogenda kusabiriza tagenda kulowooleza olaba okola n'omusajja n'atakulowooleza and I want you to call otandika okubeginga kakati munnange kabaka w'ensi eno mbadde nsaba. Yeah, some part of my uncle Sabasajja. I was like, what? So, will you be okay with you not having your own money? Question number one: will your husband respect you? Ngatokola ngatoyina sentence hizo. 2. Will you be okay okubeera ewakaawo nga you do not add anything to your man? Ebibuuzo byo bw'obiddamu byonna yes. Drop your career and go. Bw'obanga olina ky'oddamu no, stick to your career and develop it. Because wano wetugendera nze ne bwe zibeera investments ngamba abantu it is okay to invest together. Naye beerayo n'akako kange kakira akaffe
Because kukange nina full responsibility. I can decide to sell, I can decide okupangisa, I can decide okukola charity nenkagala, but akafe nina okwebuza akati twagula netted. Akati mzemba njagala kuto. Nze sagala eka yange sagala kugitemamu njagala nga namba kati obuzibutebuze. So normally akange akako kachira akafe akababiri. So chovola bantu nze ne bweba investment ngambira mukwano. It is okay to invest together naye beera ko n'ekikyo kyeweesigalizanga ekikyo. Musajja ajja keera kubeko namba 2 mu bibyo byennyini bye mwakola aba abiteekemu omukyala ogenda kuyomba ogenda kacholina kyogenda kola okujjako okuyomba mpozi n'okunoba ate oleke entuuyo zo zonna zewakolerera ogende otandikire ku zero which si kugamba nti we predict ebibi naye tekigaana gamba nti tebisobola kubeerawo because we have seen them happen. So nze omukyala yenna ali mu kuzimba career ye and the man comes, however sweet they are, however loving they are, they can never tell you to drop your career for marriage. Because musajja ki yadde nga afuna sente atayagala mukazi amugattako financially. Mbukakati nze ngenda kutuula ewaka ntandika okubeera just yawo olete sentence budgetingire. Will an African man do that? Afuna omusaala gwe ku 28 lero meka 26 akasaala kana atera okuyingira akasitule akakuletera abamu bakafuna dda akakuletere ozi budgetingire tebabikola. African men don't do it. Era ajja kujja akasente kenga ya spendize nakodda ajja akugambe gino sente zigendo shopping ebyewaka. So mukwano omwezi gugweko gwe gutyo nga toyinaawo kasente mu nsawo. But as we grow we get responsibilities. Tubeera n'ebintu bye twagala nga togenda kubeera ng'ogenda okuba amaviivi. Nze nga omusajja tannakugamba kukuteeka mu pulaani ze ez'obulamu. Have they asked you gwe ng'omuntu okay mbuuzaako bw'oba toli mu mawulire omwo kiki ky'owulira ky'osobola okukola tonkwata kuntuuza mu pulaani zo. Did I tell you nze ebyo bye njagala? Oyagala kumpa boutique. Did I tell you nze njagala kutunda ngoye? Ayinza okuba ali more business minded than you know kama olaba kati kiriwo baby. Nalabye nga kino kifuna osobola okituulamu. Kakati kankubuulire. A business that flourishes is a business that you have passion for. Buli wakola business gyo talina passion yegwa bameka be bakolera business nezigwa because ekintu kye baba wadde si kye baagala oba tebakisobola. So nga tonakolera muntu yena business kati we bakwata ku macha ne bakeera ku macha ne bakwata Teangel Teddy ne bamukwasa catering company agenda kugwa in 1 month because she has no passion for it. Kati bw'omukwata n'omukwasa ekiduuka ky'engatto never mubadde mu one pair she will make sure edduuka litambula. So it is you to sit down your personal mubuzi kale oyagala kumujja career yes abanamawulire sometimes we work overtime maybe oyina show ya sawa mkaga paka mnana and the man feels insecure and it is understandable. When do I be with my wife at home? And it is very understandable. So kakati because tosobola schedule ya mchalawo and tosobola genda ku mulimo gyakolera kutandika kubagayo mateeka si uwo mubuuze ye kiki kyayagala okola kyawulira okola because it is also not good okubeera nga ogenda kufanga oli employee. Okay mubuuze mwawo bw'obanga ofunye ka chance akabeera employer mulimu kiki muli kyowulira kyewandyagadde okola n'ogaba ku mirimu naawe n'ogiwa abantu abalala. Teri muntu ali ku nsi kuno nga talina kyayagala. We always have our things we want to build. Nenga tobulamu capital, nenga plan to aje kubali. Nenga plan yojina kulupapula. You already have your business plan. Waji kubada. You even know where to go, which doors to knock, okunonya business. Na ye muli kyobulamu kasente. So omuntu bwajja ate nakwata bukwasi nakutuuza mu bibye nga takubuuziza it is also disrespectful. I don't want women who will just do lwokuba babagambye because my man has asked. So you do. I have seen women. You should be making the decision by you, not for you. Decision to leave your career should be by you, not for you.
not some other person should not make that decision for you, because if they do it, but ogenda kuchi regretting. Okay, let me ask. Musajja disrespecting her toina sente toina. No. Let me ask. Never ne sente. Sente ne chetu. Kwa mfano musajja bataina there is some disrespect. Yes. The reason why we should be working. Anyway, I'm going to ask. Lately in Uganda, it so happens that most of us have careers, but a few of us really work in our careers, like in our professions. Olinga agenda nasoma mawulire namenye emirimu gimubula nagulawo boutique. Owolinga ye agenda nasoma wa doctor emirimu ne gimubula nayambako mama we ku dduuka lye or something. Yeah. So many of us are not really career people, are not doing our professions. So imagine your husband just comes up, you guys are probably married, and then he comes up and is like, you know what, things are refused in Kampala. I am thinking, yes, you have worked in that tourism thing and all that of your experience. You had 10 years, but then it's not like it's really providing enough money that can help us, because I mean, my money plus your money, we are barely surviving. But we can shift, let me say, to where Mbarara. Yes, we can shift to Mbarara. Places that are cheap, we can even buy a plot of land and all that. Would you drop, because sometimes when we work on a specific job, we tend to be passionate about it, we tend to see it far. Me, I've worked with Dictor for just 3 years, but I feel like it's going to be somewhere, you know? So, so what if that's the case? It's not really your career or profession, but probably you are too concerned, you're passionate about it, you've worked there for a long time, and your husband is requesting for a relocation because of, you know, survival. What would you do, Farida? Would you give up your passionate job, which is not a career? Okay, equally a career. You know? Yes, thank you. Would you? So, a job relocating, again, or relocating, I will be coming over the weekend. Farida? No, you go. Farida, I want you to be serious. And I am very serious. Champugamba. So, kakati, ozo nsanze. Wembadde nkolera mazeewo 3 years. Sigamba nti bankoye, nti oba bangobye, nti oba omulimu ngukoye. Naye gwe olina ideas zo, because you feel Kampala with them opportunities and we can make a living outside Kampala. Let's say in Masaka. Yeah. Go and do business in Masaka. Let me stay on my job. So I'll be the visiting wife. Like as if that is long distance relationship. Job olonze ubwebeze. Okitegeera. Naye omuntu bw'akeera ku macha. You see, ebintu bino ebyoku giving up your job. Kintu ekyetaaga okubanga mu kidiscussinze nnyo. Kubanga kyo era ngenda kubuuza nze bwe tutuuka yeeyo gojja kuba okola ekyo nze nja kuba nkola ki. Nga ntudde waka. Auntie usually abasajja bakifiguring out abana yakufiguring it out wojja okufix. Nti ojakera ngofumba akatogo ne kyayi wanjja. Amayi tugenda kukola farm tujja kugikola tujja gimanaging fenyini tufune workers and all that. Exactly, that's the thing. I am telling you this, that is not my interest. Don't take me to things I don't want. Farida, you should teach women to be flexible because things can fail anywhere. Nanti, we are teaching women to be self-reliant, to be empowered. That's true. Stand for what you believe in. What if what you believe in is barely working? Don't always stand to people's decisions because bawanga agambye lugero lw'abasogo omusaada kyakoba. Kyenkola. N'omukazi kyakoba. So no mukazi kyakoba. But anyway, omusaada kyakoba. It is the right decision. No, there is. I don't know. There is saying no. When the husband says something, that is the truth. The all and only truth we have. So, si kirungi. Nze okedde ongambe tugenda lw'emiyaga kutandikawo farm waguzeeyo ekaze ettaka mukwano soko onyumize ku farm eyo ngenda kuba nkola ngani. Manager. Manager era omusala gwange gweguliwa. Gujja kujjanga. Gutya. We have to discuss all these things before we go and settle in. Ngatu okujjako betunatuuka eyo ne tutandika okwerumangana nze nali nsasula sente bwezi tozinsasula ompa 2 because omuntu akujjanga ku mulimo gwe bakusasula n'akutwala mu business ye n'atakusasula
it is also not good. Yes, it is a family business, but tell me you will be managing the farm, what is my salary? Otherwise, in Jakutunda and Tenzimalem, but remember that I said, Natunda Bihogo. Natunda Bihogo. Why do I feel like Farida is going to be this type of person? Kakati munai tuwera kansanga tukene nakuze ettaka munai nalikuze mas change jwa munai kati nafunya taka ebichi munaga mukwano gwegende yobera yobeka nzezigala buleta ya kampala sigala kampala wacho obule change jo ngatombuziza komanya kwala munne you have had eti nawe timanyo otani manze kuhulira libati nyinyi okuloteta ke change nga tongambyeko tonna nyegayadde ekigambo oyagala diru yabadde ya mangu and at the end of the day I am the man you being the man, what does it mean? and remember this company tekuli kozizo it means mbo inakola decisions nganga ngoliweka. This is a family whereby I contribute something. I'm your wife. You understand? Maybe in your wife, there is a lot I need to know. Kati we are going to relocate. Okay, Lilian, I haven't bought it. I have taken you to Kulambla, eat and see it and give me your opinion. abakozi tugende nga tubalambule ku weekend tuzimbeyo country home katugendayo ku weekend netukoma okusana. Haven't you had people who live on Friday evening and they come back on Sunday evening? Nga bali mu farm. Tujja kola bwe tutyo. Abami ndoza muzulidde ensongezo. Abana bagambe tebajja kuva Kampala bagga. Nze wamma bonsange Kampala nga sina kyenkola. Ntwale ekyenjo jo. Nga baze mu byalo byabwe gye mpaka kwali otherwise omu yetaaga kukkiriza kuva Kampala. And these things biba byetaaga kutula kusooka kwogerako. But boba oyagala relocating nga kiri kyobadde obuziza Farida. Oyagala tukyuse obulamu tubujje bwe tubadde tubumanyidde tubuse ewalala. Ebintu bino byetaaga okwogerako. For example, boba oguze faamu eyo ng'okkiriza nti faamu enaakola. Fera tetusaako oyiwa mu faamu eyo omulundi mugenda ogyogezesa. Nsigale wano okukyuka kakati genda n'abakozi. Atoka gendeyo n'abakozi bwekinaakwatayo ffe n'abaana tujja kujja n'abaana bayinza n'okujja nze n'esigala eno Omulimo career bino ebintu byakutula wansi twogerenga abantu abakulu ndi ku mulimu kumpa miliyoni 3 kitundu. It's not easy for a woman to hyping. Zikirize ku reality. It's not easy for a woman. No, Tenjo. Bampe emitwalo 7. Zikirize ku reality tuvemu ku hyping. Kwanga obviously kisinzira mbadde ndi ki mu kitongole. Kati administrator huyu mulabi. Bwabanga afuna miliyoni ze Lilian toli administrator. Bakuwansa tugere ku nsa. Anti nsa mukola ki? It depends on what I'm Yes, that's okay. Katubale bakuwansa. Bwebabera bampansa. If I love my job, ojja kugenda ogirogezesa ku faamu nze nsigale wano. What is this love doing? It is making me love my job. If I don't love what I'm doing, just to farm with simani. Aren't you scared of how your children are going to survive? Nje wazina bana bandekere mwegendo ja kweleza mbumya. Kamere nabo wa. Ate kati gwe mbali mayo sigadde kola nga mayo sokwera bila n'abaana. Ate kati sobola kwera bila n'abaana abana baffe babiri contributing and contributing. Oli musajja gwe mutwe nze walene kitundu kya wansi nyokeza. Gwe mukira. Oli mutwe. Abantu baba mufada byakugerezeganya oyagala ngende naawe mukyalo omulimu eno mbadde nkugereza nkugambye omuntu kale ne bwobanga ofuna miliyoni emu neweziberanga miliyoni mu kitundu miliyoni 2 zibaako kyezicontributinga bwobanga otandise faamu si kirungi mwanamwanaku gweokwitinga kyokola naye akwitinga ekyakola mutandika fresh ekintu mutandikeyo fresh kagira agenda agezese tulabe oba faamu ate ebintu ewaliridde decisions zaabwe baba bazikolerera emyaka nga 3 emabega nga kansoloze sente zange
ngule farm kati ye akuteekamu wano ku final stage kakati ninaye eyo ekazi zange bwezi simbadde njala akuteekako farm kati mbadde nteesa engeri gye tuli mu nnyumba ey'obupangisa tugende eri tuzimbe eyo tusobole okuba nga tuminimizinze ne cost omanyi cost which is a very brilliant idea if you look at it. It is, and I am not disregarding the fact that it is very brilliant, and I would agree you go as I push my career. So kakati betulabanga career bwenega nonja kujja. Wait. No, the thing is, fena tosobola kubanga twagala ekintu kyekimu. Yeah. Oyinza okubanga gwoyagala nnyo farming naye nga si bintu byange kati nane bwenabeera ku faamu bambi sigenda kugasa okujjako okubafumbira kujjako kale okufumba n'okwoza naye nga sirina kyamaanyi nnyo kyengenda kukola ki kyengenda kubakolera so nga mbadde n'omulimu gwange ogunnyingiriza ssente kati efaamu eyakatandika etagenda kunsasula nze ngenda kubeerawo nti ze yamanyira ofuna kasente so nga bw'okola faamu nga bwekwatayo kanjira nkola ojja nakubeera otuuke mu kaseera nga weetaagayo nkuweeyo ekyata naye tuba twagenda ffenna ani anaakutaasa kale kati kirungi kwata amagi gonna gona ne mugasa mu kisero sigazaawo kintu kyonna kati faamu kweneegaana nga nange nobanga okay so kati atandise faamu ekoze faamu efuse successful ekisigalidde gwe kuvaayo okujjamu eyongako zembire ekibuga igwana ku kibuga like even when this thing is working out, it may not even be a farm by the way. Because I've been up country to a few villages. Abantu bakoze bazimbi ebizimbe rwasa ine ebizimbe masaka bikola sente. So inagamba tubagenda kuteka wali rwasa wali. No, I'm getting an example. Atabingide mu kyalo. Atandise development empya. Nenda se farm this time round. Takoze farm. But atandise development empya only in another city because Kampala Kaluba. Tukirize Kampala Kaluba. So because this person wants family yo okubeera somewhere, atandise agenze kangezenga intungamu. Atade ekizimbe kitandise kikola bulungi sofa ebintu bitambula si bubi nnyo. Biri not perfect but be okay. So chakusaba gwe kujja mukwatire wamu mutandike kwasaganya mirimu. Batuba tukula. Chechi kusibye Kampala wa ne chayagala okola ne chayagala okubeera. Ejo nali nkulanyiza okwana yagala okubeera kino bwekiti naye nga ate waliwo n'ekirala kimbeera njagala okukola. Eva much kino nkisomeredde. You understand? Kati tusooka ne tutuula wansi ne tulaba. Gwaka nyini bwoba otadde ekizimbe that's yours. Okikoze nga gwe. Tekikoze ngaffe. akikoze ngaffe. Mwaka bawa at the end of the day. Ate kati bawa bwe kitegeeza nti buli kimu. Nanti bawa oba olina okumanya nti nze njagala sula mu kibuga si mu kyalo. Nti baali bakolerera ffe oba yali yeekolerera. Bwe banamugamba okuwaayo portion n'emugemu agisigaza ojja kumanya nti either yali akolerera gwe oba yali yeekolerera. But it's better. I once had some gentlemen say, "Bande bali bekwata obusozi ebuziga ye yagenda gula lwengo." So I am ready. No, like abamu tulia dira kataka, si rego si no tram chale kataka. No li enda ga future bande bali bekwata obusozi ebuziga ye nga tabula bali kawe yekwata obusozi wewe.
So, kati ngaze in my heart I'm like, kati kwendo wesime mwina okake renga torofa batalinawo yadde nakamu anyway. No, nati kati mulimu tedi ebintu gye twagala okukola nga tulitaya nze. Nayagala okubeera ku faamu nkere nfukirire ebimuli, ndabeko ku nte, ndabeko ku nkoko, nambuleko ku bitooke byange. Ekyo nali nakikola nga nditaya nze. Gino emyaka sinaba retire. So akulindemu. Nagwe omanyi okulivinga retirement age ku myaka 3. You're not living retirement age. You are living it because farming mulimu sente. Sinaba kugaana ko kubeera mu sente. Mugendo girobeera ku faamu nze nga bwendye. Okubiriza abakozi omanyi abakozi babba obabeereko twetaaga tubabeerewo genda obabeereko batukeko eriiso ejjogi olaba tedi bino byebiringa ebyokuzimba ennyumba mu abakozi ba ku sayiti babba semiti bwegenda obeerewo ku sayiti nga nange ndo bwekakala oba natusaba enzijji nga zituuse okuteekamu nja contributing nakyaziza basite boni nedda balo tebava sigamba nti omuntu tova Kampala kambabuulire wabeerawo omuntu yenna ekintu kyaba ayagala mu bulamu ekintu ekyo nga tannakituukako lwaki oto oyagala omudivatinga ate omuleetera okwata ekkuba eddala because katugeze nga munamawulire abayaga muli oba okuba plan every day njagala nkole amawulire gange diligently mbere so good companies zindabe ntandika okubeera PR waabwe ogenda okumaliza bwotyo ng'oli wakola public relations ya ministry namba nga akasente akasala kalinnye nga tokyali kugano mawulire gakujja wano ffene tuwererejja n'abantu noleebukana n'ensi n'obuulirira abaana bootazanima n'obanga ovudde mugana amawulire agasasulwa akasente akatono n'obeera nga kariya yeekuze because buli lwoyongerako step you see buli mukazi lwabeera nga ali mu kariya ye ng'emuzimba kariya develops confidence eyina engeri gyekuleetera okufitinga in society because naawe oyinako kyomanyi naawe oyinako kyokola ne bannange nze nakula tataafe alunda enkoko era onzizayo gye nava ozirunde ate kati awo gwe mmanku agaliko obeera ne experience nga walabanga muzeeyi engeri bwe yakikolanga kakigojja konkaako nnyo kanunde enkoko zange nga my other business nga ngenda kuba oluyumba lwange olw'enkoko somewhere nduteekeko abakozi ebeerere nno ddala bizinesi yange nga nnene naye nga seetaaga kuva gyendi kujja ate mbunze ntuule mu nkoko ntandika okugenda kukeera ku makya kulonda magi agayatise tugalye nedda mukwana nze yo business nja kukwata omuntu gwe neesiga muteeke waalabirire amanaging business yange because kati farming erimu ssente and I don't stop anyone okugenda mu farming kubanga we wali akafuna kati saawe naye bwe mbanga omutima gwange si kye kintu kye gwagala because kati right now nze kati katugeze nga ffe waneeno bw'ovaayo okola business oyina okola business related to what you do for that business okubeera nga etambula eyina okubanga eri related n'omulimu gw'oli mukola nti osobola okukozesa omulimu gwo okusitula bizinesi yo nja kukuba obulango okuwano kubwerera empisaawo kamention bannanga abagala enkoko kulwaira nziyinawo nungi nnyo so we can deliver akalango kange makayisizaawo nga bizinesi yange era njitumbudde bulungi nnyo but that doesn't necessitate me dropping what I am doing ngende ntuule mu kiri tekiba kirungi because when nasalirawo okugenda okusoma kyensomye 3 years at the university bana ekibooko ezatukubibwawo senior 6 P7 kuva ku P1 bana itwakubwa kibooko abasomera mu masomero ga private you know ekibooko ezibeerayo nze simanyi lwaki private bakubanyo kibooko I don't understand the logic that is that nebana igoli yembo you cannot just let someone who's daughter eyakatandika okukola you see career bwoba wakatandika okukola the first 3 years temuyisente obeera okolerera bwerere kati kuva myaka 3 kugenda ku 7 wotandika okufuna akasente akaweerako akali mu 1M+ kati nno ng'olwo naawe mu career yo obeera oyongerako okola skill advancement oli mukalabakalaba ozimba career yo kati nno kasaleko kakatandika okubeera and someone comes and you know what osinziira nga bwendaba career yo teri mukuwa sente nyingi ate nze ndaba ezo sente nsobola ozikusasula so if me living home and coming to work is money
that is okay. Kati mpa sente ntule waka. Bwe mbanga nze kinjije waka sente. Kati mpa ka sente ntule waka. Naye bwe mbanga nze kinjije waka njagala kubeerako kyendeka nti nze lunaku lwendifa agamba mujjukira abawala abo ye yakola kino ne kino. Do you remember that kino ekintu bwekiti ye yakispearheading mukwane sente does not matter now. Okay. Because now it is my career. I have something that is pushing me. Oba nina pushing okufuna. Okay. Thank you so much, Farida. To our darling viewers, keep the comments coming. Tell us what you think about a topical discussion. A gentleman once told me, for the women are meant to respect and men are meant to love. Right? Yeah. They are meant to provide. Men don't love. Men provide. Your love language is provision. They provide. And through provision, they are showing how much they love you. And for us, through respect, we are showing how much we love you. Thank you. So Nagambambo, the only way a woman, like a man and a woman can always do things together and things just be perfect and all that, a woman is supposed to be submissive, despite of your career, despite of your status, of your books, of your everything. And just quick, before we read the comments, I want to ask the ladies in studios, what do you think of that? Do you think it's true? A woman is supposed to be submissive despite of what? You should submit your husband. How do you submit Mugambe Gwe? Because I mean, no, a man is suggesting something because obviously they don't come. They will come and discuss with you, have a mutual and like discussion with you, and you guys will come up with solutions. Submission does not mean that I will be saying yes to whatsoever a suggestion you bring on table. Submission is me saying, you know, respectfully. You see? Confirm that for us. The submission is saying, you know, respectfully from Farida. Yes. Okay. Me to submit to my husband. Setaga kubanga buli kyangamba nchikola. Kubanga agenda kungamba chawa abewa mweyo balina olugezigezi baleta amateeka mu maka ganadawo. I will start calling my mom and tell her, omanyi mami kati olaba omusajja yagamba buli wojja wano tucyankalanya kazije nkulabire mu restaurant, and we've seen them do that. Many of women are doing that because omusajja yagamba mwannyoko yalina olugezigezi talina kuddamu kujja wange, because now that is stupid. It is not even submission, it is stupidity. Submission is you knowing the truth and discussing to your husband, this is what I am going to do. You goleta chino na chino chenjagala. Submission is me having my money and I want to go and visit my mom, but I first tell you, yadenga sigo agenda okumpeza amafuta ezintwala. Omanyi mbadde njagala kugenda ke wa mama. And some people would say, mbangamba wachi. Sia agenda kumpaza amafuta agenda kumpazachi tewali oli abase asigala bawo yadde sayina 10 kyagenda kuwa. Now that is submission. Si agenda okutwala si yakuweza amafuta talina kyakutisse, but because he is your man oyina omugamba oyina omusaba kubanga obeera mu makage, he is responsible. Kati woobula basoka kukubira ye mukubire baawe tamanyi mukyala we gyali. Okay. So we mbanya munange nsaba kugenda ke wa mama yadde nga tolina getokera kumpa 10 because gwe muntu gwenjagala gwensula naye. Okay, thank you very much, Farida. Lilian, by any case, is there anything different you're going to tell us about submission? Like, or you're just going to tell us the exact things? Anyway, you can tell us a little bit about submission, and then I think you read our first comment because time is running very fast. But submission, I think, submission, most people think it's this habit of saying yes, that is submission to some people. That is how they even take it. And that's how they believe that, okay, a woman is submissive. And some people think, kati n'ayagala ogoberere kyabasazeewo kati bw'okigaana ng'agamba the woman is not submissive. Bwe buzibu obukola ki? Bwe buzibu but submission bintu bitambula bibiri. Bw'omwami bw'oba oyagala mbeere submissive gy'oli, kola ebyo ebindeetera okubeera submissive. Provide for your family.
give me the respect I deserve. However much I'm a woman, however much I'm your wife. However much wagende waffe no waye ebintu biyitirivu, you give me the respect I deserve. Mani alangira. Mwana basajja namusasula ewaabwe, they have that of namusasula ewaabwe. Tosobola kumusasula kubisinzira muzadde wange byabeera nkoledde. Byabeera mpadde tolisobola kumusasula. Just ebintu by'obwayo kabanga kasiimu. Naye ngenda okuba omusajja ali mu mboozi ng'ezo namusasula ewaabwe, natwalayo kino, nze mbadde ng'akola bwenti ne bwenti. Bw'abikulangira okola esente zo n'ogenda n'obigula, n'obiparkinga, n'obimuleetera. Mazibanga sukiro za n'omugamba bitole bya mmere bye bikuluma ab'ewaffe bibaali. Ate omusajja alangira omuntu bw'atyo abeera obwongo anyway. Obwongo bubeera bwakyana kitonnyo because bwakiboggwe yes. Ebyo si bye bintu omuntu byali badde asaana okwogera. Omuntu ekintu ng'ogenda ng'omulangira nti namuwa kino na kino na kino. You understand? So omuntu okubeera omukyala okubeera submissive. Omusajja contributing kinene for that woman to be submissive. You have a very very big role playing. Omukyala oyo okubeera submissive. Era bw'okyusa mu bye wali okola baba nga atandika ali submissive John n'otandika okukyuka nga naye akyuka bw'onoobeera wa bboggo ojja kulaba nga takyakufaako. Amanyi abakazi ajja kusirika yakubisa ebikolwa omugambe kino nanti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo so munnange. Kati naawo nga tukyusizza envubo tuyingidde comments. Kalyango Masha agambye. Kalyango Musa Mutesasira. Yes. Kalyango Musa agambye. Submission doesn't mean being a mouthpiece. You can still have your opinions looked into and analyze them amicably together. Kituufu. Omulimo tabeera dictator. Manyi abasajja baagala nnyo okubeera ba dictator. Bw'ayogera ekintu temuddamu. Ate bw'afuluma n'agamba tulwanyisa dictator. Mubali mushoba wanyisa dictator. No. By the way, I am going to take the men's side. It's not like they like to dictate. It's just that women sometimes we have that entitlement. We feel like even when he's just being realistic, even when he's just telling no, otambulire mu bigere bye si mu bibyo wabula mu bibyo ate nga akulagira bulagizi. No. And they will make you feel bad as if to bategedde. And you're like, anyway, what you watch kale. It is okay. Nige, I think Jakulaba so feeling get guilty. Yes. Okay, carry on. We are reading the comments. Kalyango Musera ina comment eno gyawadde. Agamba tuteekeddwa okumanya emisomo egitumbula eggwanga. Omulimu gw'amawulire gimu ku mirimu egitumbula wamu n'okukulaakulanya ensi. Mu Uganda abazadde balowooza mbu enkulaakulana ejja ng'omwana afuuse looya oba musawo. Abasomerako mu basiraamu munaantulira nti buli mwana omugezi bamufuula musomesa which is the contrary mu bana abasoma mu luzungu. How many doctors have done anything to uplift the country, or how many engineers do we know with any tremendously high impact that can uplift the country? Okay. Thank you very much. I love your submission. And do you guys want to comment anything about her submission? His submission. Buli omu alimu kuteeka etoffaali ku kuzimba eggwanga differently kusinziira ku profession gye balimu. Omuntu bwe yeewaayo okubanga akola overtime ng'ajjanjaba abantu ng'ate n'akasente akabasasula naye alina engeri gy'ali mu kuzimba eggwanga differently ne engineer ali mu kumakinga sure nti oluguudo bambi tebakola wansi ennyo n'ebizimbe tebigwira naye alina engeri gy'ali mu kuzimbamu eggwanga lye but it is different. Si ngate tulina kubanga fenna tukola ekintu kyekimu okuba nti ate tulabange nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. Omukulu Williams Kikomeko agamba I know my good friend used to give his wife 200k every day for transport and lunch, but his wife used to get 700k as salary. A man decided to stop her from working after realizing that she was just wasting time to go and work. True. Yeah. What? Time. I mean, bwakuwa ekyabi buli lunaku.
Okay, chabiri otulimba tetso. Chabiri nange ndabye nga kale bambi. Chabiri otulimba. I think what you're trying to say is the fact that you know kubanga a week emu abali ku 1M 1.4 katinabayo working days yes ali ku 1M kati people nga bakola omwezi ali ku 4M kati mazima chabiri ye broker tulimbe ne kale katutry it out twalemu na tuzisikirize kwa wansi so emirimu ejimu omukazi akola tomusaba senteze ozimwe kanzi za chikazi but on top of that why no money transport amtwalo kola jaita career she earns less you spend on her she's still your responsibility yes oh you know chikola okay my guy used to give me 100k every week regardless of ankozo basikoze nga 100k zo sino kujja bambi he could give it to me nga akola nga he knows inkola so nga azintera ko as a sente zino kubeera that doesn't stop me from working I mean akakasani kaino kubeera wo bampisa no mpisa kukubone negomba olugoye sina kukubira simunyina n'olugoye runigoye already nyina akasente now that's different it's 100k per week never imagine okay let me say someone gives you kangeze mitwale 5 per day every day mitwale 5 abantu babikola yes mitwale 5 every because ambale mbera kansanga nkolera ntinda my transport is okuya mitwale ongesatu to and fro gata konera nchao you understand nenga sente zenkola mfuna mitwalo kangeze 5 sorry 5 you get so literally intekamu I gain nothing because some of us it's different that you come here ku digital and you will have the internet and dale nyumba okumpi neri jenkolera that is expense Farida bana batoli batekamwe kibugwe ate kibugwe go yogera kiri wa you guys I mean the city with our family houses in Kansas I take ku Paris resident because you're working in it no yes wana choose ngulile moto esigale nywa mafuta nantero ogambi anyway the next comment because time is running very fast. The next comment, I think so. Let's comment everyone and we'll give a closing remarks. Thank you for saying, "Hi guys, hope you're doing well." Seriously, why should a man stop a lady from working? We will provide her everything. Then why should we continue taking our daughters to school? Guys, not just professional. No woman should stop working to stay home cooking for her man. That's silly decision a woman can make. In her entire life. Osinga yayagadde mulimu abaana munnanga abali gwe batonga ye kiroto kye kyali kyakufumbirwa ng'obulamu nakulabiri kubobe zebana njagala okufumbira omwami wange naye kankufumbire ku lwesikoze oba kudde ofu oba mulina mufumbira Farid no kisiba na tunali akumusamba wano ku voltage sawa ndia ngenda nsumajira ndi wa kesiza badatesa tufuneyo basenga wano kubanga bagenda tulemesa okwambala gomesi idinze zatesa tufuneyo basenga bayabana kali yabagitute ku kintu kirala nnyo no mumudde obwo wembanga nzizeeyo kyensalawo okufumba totolotoma katuli obummonde totolotoma because I mean I came back tired, you also came back tired. Just say wanga ngeri joli noodles katonda fumbira n'ofumbira tofumbira omusajja noodles babanga azirya nga lwakizi mujjako omukisa. You deny him the chance. But thank you so much, viewers. Aba comments banange tweyanziza naye obaka bwenjagala okumunzika nabo bwoba ng'oli musajja tokaka mukyala ku droppinga career ejazimbidde ebbanga gya sacrificing dde abantu bateekamu ebintu bingi nnyo but going an extra mile okulaba nti they keep their jobs. They go an extra mile actually to get those jobs themselves. They go an extra mile okulaba nti bakola ebintu bino ne bafulumya results nga za mugaso obanga so don't wake up in the morning and tell this person just drop your career, I'm going to be taking care of you. Ebyo in quotes njiteekawo
most men tebatukiriza bigambo byabwe myezi ng'ebiri esatu ejja asobola okusigala nga akyasitikize ku kigambo kye naye bwe giggwako it's a different story have that company with you kati bwe bwakera ku makya naffe mpozi nga eri gy'akola muteekeyo akawunti zammwe mwenna babiri omusaala gwe just know that naffe nyini nga mwe mwagala okusigaza emirimu naffe tuba tukyagala so respect and understanding each other. Yes. Not only understanding you the women not only understanding you the man as well. Thank you Lilian. Farida. Abalabi ba Snaptalk kana itobaagala nnyo mwe abasinga twalibadde wawe mutali naye the thing is a man to stand and say a woman shouldn't be working is something that you shouldn't be doing because first of all respect abazadde abaweerera omwana ono respect esente ze baateekamu bo bagenda kufuniramu wanga omwana waabwe atudde ewuwa ali mu kufumba ettooke they would have prepared hana akoma mu P7 nayiga okusoma okuwandiika erinnya lye n'okusoma ne bamulindiza munnange eggwe ayagala okuwasa abatuula ewaka n'omuwasa naye omwana gwe bateeseemu ssente that is an investment omuzadde gy'aba yateeka mu mwana we kakati bwe bunaakera ku makyanga omwana takola omuzadde agenda kutandika atya n'okukubira muwala we because they know she's seated at home kubanga amanyi maama bwena asaba nange ngenda kusooka ngende nsaba omusajja kati olwo omusajja anangire naye ewammwe teggwa bizibu maama yabadde taata yabadde ate mwannyoko ate biki mbonamize ejjiriti batandika okukulangira naye nga beerabidde nti be baakulemesa ebimu tewandibibagambye because nze mamange walwala seetaga kukubira ompe ssente nga nkola mba ngenda kwata sente zange ku account nsindikire mamange she is not your responsibility she is my responsibility naye kati bw'okeera ku makya n'oŋŋaana okukola that is something you shouldn't be doing to someone's daughter yakera n'asoma si kirungi n'akamu ate banaye bw'oba owasiza omukazi akola mu understanding nti ebiseera ebimu agenda kuva ku mulimu nga naawe bw'ova ku mulimu ng'okooye naye agenda kuva ku mulimu ng'akooye mulyewo ka Rolex oba ekirala munyewo obuugi oba bagaye obulamu tubwanguye tuleme bukaluubiriza nnyo bamaama bali baabozanga ettooke kuva ku ssaawa 9 because baabeeranga waka all the time because kati ate okulima mbeerayo olunaku lulamba no maama agenda keera ku makya agende mu nnimiro akomewo ssaawa 5 kati ssaawa 5 nze nsobola okutuuka ewaka nenfumbira omwami wange ettooke ne liboobera ku 7 n'alirya kakati bwano ku ssaawa eno ngenda keera ku 12 nnyingire offisi ze tujja wano ku digito tuveewo oba ku 3 ekitundu 3 kitundu ngenda tuuka akasaawa nga 4 kati ssaawa 4 ntandika okuwatta ettooke banaye tulirya ku 7 ate nebaka ssaawa meka ate nzuuka naye ekiro kino tuleme nga kaluubira naye nga weekends abakyala banaye mufumbire ku baami the road to the man's heart is through their stomach. Thank you very much, Farida. Thank you so much, Musa. To see my comment. We are going to keep the conversation going even after our live. To keeping the conversation going online. Yes, you can add up our Twitter handle. That is at the Alternative Yuga. Yes, to keeping the conversation flowing. I think, in my opinion, I think it is not right for a man to tell their partner to leave working. Like Farida said, respect because I mean, I'm going to do something for my family in a young way. Because I have to ask from you. Yet if I had my own work, that if my mom asked for anything, I can always provide, or my dad, or wherever. But equally for the women, I need you suggesting, and it's helping all of you. Let us not be rigid. Nazari wanza ni site boni, wanza ya kusite square, wengine afira kusite square, possible asike, sima kusite square, zingine vam kampala bichichi. No, if someone suggests, you can't even go ngom chala no suggest no kama netu ina etaka wano. Ratchet and kafami netu yongeza kumufuna ya so to have a better living. Because I mean, you guys, it's hard everywhere. Uganda is hot. So, tulekewe kubera rigid mbusumeyanga nzenga ratching enda muchalo sima bichi. No, let's be open to any opportunities out there. Ntogena funa omulimo sumeyanga muchalo gambe ngagwa ING obuliko sene nyijo gameze sigenda ngenda Kampala. Sumeyanga sigenda ngenda muchalo nze ndi wa Kampala. Ekiri mu kisula wa
So let's be open-minded. We welcome any ideas to build each other. Guys, catch you Monday. Ciao. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.